Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula, Ayi Mariya Kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Kusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba, Ayi mmange omulungi. Bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Abaagalwa ennyo, Father Martin Ssemanda nze abalamusaako ennyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Mu nyenye yaffe eya wiiki eno, amaanyi g'omusaayi gwa Yezu. Amaanyi g'omusaayi gwa Yezu ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Mikwano gyange bwe ndabye ng'ennaku ez'akazigizigi zituuse, ne njagala nnyongere bambi okubajjukiza obukulu bw'omusaayi gwa Yezu ogwayiika mu wiiki eno entukuvu. Mu kiragaano ekikadde, engeri yokka ebibi by'abantu gye byali birina okusonyiyibwamu kwali kumala kusaddaaka bisolo. Ng'oggyeko okukola ekyo, tewaaliwo ngeri ndala yonna muntu gye yali asobola kusonyiyibwamu bibi bye. Buli mwaka ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi ogw'omusanvu, kabona omukulu yagendanga mu kifo ekitukuvu ennyo ekyayitibwanga Holy of Holies, n'awaayo ekitambiro ku lw'ebibi bye n'eby'abantu. Luno olunaku lwayitibwanga olw'okuddaabiririzangako, the Day of Atonement. Ekitambiro kino Katonda bwe yakikkirizanga, ebibi by'abantu tebyabaggyibwangako, akyo tebyaggibwangawo. Ekigambo ekituufu kyali badde nti byabikkibwanga bubikkibwa, to atone. Bano Abagereeki bagamba kafal, to cover. Kwegamba nti tebyaviirangawo ddala, byabikkibwanga bubikkibwa. Era kino kabona yakikolanga buli mwaka, ate ng'alina okwegendereza ennyo ebisolo by'alina okukozesa ng'ekitambiro, si kubanga kubaako akakyamye konna ne kitakkirizibwa. Eno y'embeera y'obunkenke yabeerangawo buli mwaka, anti ng'abantu bamukutya oba nti ekitambiro kyabwe kinaasanyusa Katonda oba tekimusanyusa, kale baabeeranga mu mbeera ya bunkenke bambi. So don't forget that the blood of these animals only offered them temporary forgiveness. Bino byonna byakolebwanga naye nga nnyini ggulu biganye okumusanyusa. Era kyeyava yennyini ayogera mu Isaaya 1:11 nti neetamiddwa ebitambiro ebyakolebwa eby'endiga ennume n'amasavu g'ensolo zammwe ez'essaba, neetamiddwa. Saagala musaayi gwa nte wadde ogw'endiga n'ogw'embuzi ennume. Ng'alaba tebimuddaabiza kimala, ng'alaba tebimalaayo. Olunaku lumu munnange Yoanna Bateesita aba ayigiriza nga talaba Yezu ebusukka, ng'abagoberezi be bonna balaba, yamusongamu n'ayogera ebigambo bino nti, laba akaliga ka Katonda, wuuyo aggyawo ebibi by'ensi. Yoanna yamanya nti ono ke kaliga kanaakola ekitambiro abalanzi bonna gwe baali baalanga nti kano akaliga ke kagenda okikola ekitambiro ekyo. Byonna nga bwe byayogerwa era bwe byatuukirizibwa mu wiiki entukuvu eno gye tulimu kati. Byonna byayitamu okuliibwamu olukwe, okubonyaabonyezebwa, okuvumibwa, okwegaanibwa, wuuyo yeetisse omusaalaba gwe. Tugenda okutuuka ku Lwokutaano olutukuvu ng'amaze okuyiwa omusaayi ku lwange naawe.
Mu kitabo ky'Abaebulaniya omutwe ogw'omwenda onnyo 12 omuwandiisi kyava atugamba nti naye Kristo bwe yajja nga ye Ssaabakabona, jjukira oli yali kabona, Ssaabakabona yayita mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolebwa bantu, n'ayingirira ddala omulundi gumu mu kifo ekitukuvu ng'amaze okutufunira okununulibwa okutaggwaawo. N'agenda mu maaso nti teyayingirayo na musaayi gwa mbuzi na gwa nnyama, wabula yayingirayo na musaayi ogugwe yennyini. Olw'ensonga eyo baganda bange ne bannyinaze, bw'owulira abayimba ebigambo nga eddembe lye nafuna gwali musaayi, okuganja kwe nafuna gwali musaayi, omuwendo gw'obulamu gwali musaayi. Ebigambo ng'ebyo biwulira byonna bigezaako kuggyayo obukulu bwa nsonga eno. Kino Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo kye yakola kyali tekibikka bubisi bibi nga biri ebitambiro ebyasooka ebyabikkanga obubisi ebibi, atoning, wabula kijjirawo ddala ebibi mu maanyi n'obuyinza bw'omusaayi ogwo. Bw'ogenda okwejjusa ewa kabona, ebibi byo byonna bisonyibwa, tebibikkibwa bubikkibwa nga bwe kyali mu kiragaano ekikadde, bisonyibwa n'otukuzibwa, tebibikkibwa bubikkibwa. Amasakramentu agantukuza. Bambi Yesu weebale, Mukama weebale, Yesu weebale. Bannange, olumu abamu mwebuuza, ffe abamu ekitugumya, ekituwa amaanyi, ekitweyagaza kyekyo twategeera ekyama ky'omusaayi gwa Yesu. Twawona okuteeka amagi g'enkoko ku mipiira gy'emmotoka nga tutwala abafu, okweganga ku mizimu gy'abafu tetukyawaayo mbuzi, nedda. Okwegobako amaanyi g'ekizikiza tetukyamala kusaddaaka na kuyiwa musaayi gwa bisolo, nedda. Mu misingi gy'ennyumba zaffe tetukyassaayo misaayi gya binyonyi na bisolo, nedda. Okugenda okusaba omukisa gwa Katonda tetukyamala kuyiwa musaayi gwa ndiga na mbuzi, nedda. Omuwandiisi Bebuley 7:27 kyava akikakasa nti yawaayo ekitambiro omulundi gumu bwe yeewaayo ye yennyini. Yawaayo ekitambiro omulundi gumu bwe yeewaayo ye yennyini. Kyaggwa. Bano ba Father Martin Semanda ne banne, ebitambiro bye bawaayo buli lunaku tubikola kumujjukira. Kino mukikola ng'olw'okunzijjukira, kino mukikola ng'okunzijjukira. Yakyekolera n'akyeggalira. Bannange, ffe mu maanyi ag'omusaayi tukuba, tuli balalamu, tuwamba, tusazaamu, tuwangula, tumenyaamenya. Tokyayina ky'otugamba. Twafuna Yesu, twamatira nti asobola, Yesu asobola. Twakakasa nti asobola, Yesu asobola. Amalawo bye tuyita ebizibu, Yesu tewali kimulema, asobola. Twamatira. Bambisaba mikwano gyange abatambula nange, temutuzza mu byayita. Oyagala kuŋŋamba nti omusaayi gwa Yesu munafu okusinga omusaayi gw'enkoko gw'oteeka mu misingi gy'ennyumba z'ozimba? Oyagala kuŋŋamba nti omusaayi gw'embuzi gwe mutwala mu masabo guyina amaanyi n'obuyinza okugoba Sitaani oba okugoba lubaala okusinga omusaayi gwa Yesu?
nti amagi g'enkoko g'amaanyi era gasobola okukuuma emmotoka eyo omutadde omulambo okusinga amaanyi g'omusaayi gwa Yesu. Oh no. Friends, those days are gone. I and you have been redeemed by the graceful, sinless, spotless, and all-powerful blood of the Son of the Most High God. I am saying that those days are gone. I and you have been redeemed by the graceful, sinless, spotless, and all-powerful blood of the Son of the Most High God. Bambi begayiridde mu wiikeeni entukuvu ababadde bakyabikola bambi musalewo obutakyabiddamu, omusaayi gwa Yesu gumala. Ate era nsaba oweereze vidiyo eno ab'eŋŋanda zo ng'oyinza okuba nga tokyabirimu ebyo ebyokweraguza n'okukozesa manya biki naye ng'abantu bo kwe batava, ng'abantu bo bakyali mu katembo oyo. Era wano wensabira buli omu atambula nange mu ssaala eno bambi fuba okulaba nti weetaba bulungi mu mikolo emitukuvu emikulu gyonna egya wiiki eno, egitandika n'emmisa y'okunaaza ebigere ku Lwokuna akawungeezi olutukuvu. Ate mmisa eyo ng'ewedde mukimanyi bulungi era mbajjukiza omusaaseredoti tawa mukisa. Kubanga emikolo gyonna egyo giba mukolo gwe gumu, tawa mukisa. Gibeere mu mmisa eyo, beera mu kkubo ly'omusaalaba, ate n'omukolo ogw'oggulumiza omusaalaba. Ate guno gwe mukolo omukulu ku Lwokutaano olutukuvu, si kkubo lya musaalaba ditambuza. Ne bwe kiba kiganye nga ku Lwomusaalaba likulemye waakiri likulemeddyo, naye olina okubeera mu mukolo ogusinga obukulu ku Lwokutaano olutukuvu, kwe kugulumiza omusaalaba ogubaayo ekawungeezi awo mu ekereziya. Bw'omaliriza enkeera beerako mu kusiba n'okwegayirira okw'enjawulo ku Lwomukaaga. Ate ekiro ku olwo ffenna tugende tumalirize emmisa eyatandika ku Lwokuna akawungeezi mu mmisa y'amazuukira. Era mmisa ey'ekawungeezi ekiro ku Lwomukaaga tebatandika na kuba kabonero ka musaalaba. Baba baakakuba dda mu mmisa y'Olwokuna, wano bawabuye mukisa mmisa y'akawungeezi mu kiro ky'Olwomukaaga ng'ewedde, kubanga omukolo gwo gwonna guli gumu. Tobangako ky'osubwa mu jjo, kubanga byonna oba bifiiriddwa. Bambi tokola nsobi n'otagenda mu mmisa y'ekiro, kubanga yeggalawo emikolo gyonna gye ŋŋambye gitandika ku Lwokuna. Si kubanga omaliriza oviiriddemu awo ne waakubadde. Si kubanga omaliriza oviiriddemu awo. Muyinza okuba nga temumpulirangako kino nga nkyogera ekisembayo kati, naye kankikole leero. Nange kankusabe ggwe munnange awuliriza essaala eno bambi. Weeveemu baaba, leero osubscribinge, olaikinge, otekeyo ka komenti, bambi nabo kakole ng'akalabo kuwaayo faada wo munnange. Kumazuukira gano aka Mukama waffe Yesu Kristo 2:26. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bannange abeere nammwe. Katonda omuyiza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambi abampeere nnyo omukisa, mbaagaliza amazuukira amalungi aga Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo.